baaniriza nnyo abakiise mwenna n'abagenyi era mbeebaza okujja. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ali bweru wa ggwanga naye gy'ali era abalamusizza nnyo. Sebo mukubiriza ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi oguwedde nagamba bwe nti era ebigambo ebyo kambiddemu nga 21 March Ssaabasajja Kabaka yagenda e Bulaaya okulaba abasawo be. Abasawo baali beetaaga okwongera okumwekebejja nga abali kumpi n'okulondoola obujjanjabi bw'atyo n'atasobola kudda mu budde. Ssaabasajja ajja kudda ng'abasawo naye yennyini nga bamatidde nti essaku atuuse mu bujjanjabi lisaanise akomewo. Olukiiko luno olutulidde Ssebo mukubiriza ng'omulangira Kiweewa Crispin Jjunju ali ku mirimu emitongole egya Kabaka Foundation mu America era Ssaabasajja Kabaka ye yamutumyeyo. Abaali bamusizzaako okulamusa kwa nnyinimu era n'abeebaza obuweereza bwonna. Ndowooza Obuganda nga bwe bulidde eddoboozi lyange n'ebyomulangira ndowooza mwaliwulidde. Ndowooza mwandikubye engalo ezisingawo. Ssebo Ekitiibwa Sipiika, nange ntuusa okusaasira kwange eri abo abafiiriddwa abantu baabwe abamu nga bakiise wano nga bw'obamenye. Mpozi waliyo n'omubaka ow'ekitiibwa Habibu Kizito yafunamu obukosefu naye agenda aba bulungi naye tanaakuwonera ddala. Ndowooza mwe bawayogedde erinnya ndowooza tewalirabye. Tubasabira bonna abakosefu Katonda abasuuse ate n'emyoyo gy'abagenzi Katonda agiwe ekiwummulo eky'emirembe. Tukuŋŋaanye wano okutegeera embeera nga bw'eri mu Bwakabaka.